Full figure uno avuddeyo n'abeera ng'atabukira akasuku so ng'ate ne Pastor Lozias Bujingo bakyamuli bubi. Eni Newspack channel webale kuba nti n'ojja kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere ng'ate nga kuweerawo tutandikidde wa full figure uno avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira akasuku. Lwaki atabukidde kasuku? Mbu kasuku munnanga asusizza okuba nti no akyaza abavuma Diana n'abatanzi kati n'ekyo no kye kitabudde full figure. Bana full figure. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Newunya naye newunya omusajja gwe bayita kasuku. Aga Katonda ali mugulu musajja gwe simanyi kizibu ky'olifuna. N'otegeera nti okubunanfuusi obutaba na mugongo obutaba na muntu gw'oswalira kintu kibi nnyo. Musajja gwe nkwewunya kukyaza nga Luwaasa buli lunaku. Atayina makuru, ayina kasola kali ng'embalabe, atayina kiddako life failure, aliawo eyafana nga kyali kunsi n'ayogera ku Nabatanzi buli lunaku. Kyokka n'omwana ogamba bo baba Daya Nabatanzi osimanyi omuziro kyo gwayogerako. Nabatanzi atavuma muntu, Nabatanzi atamanyiira, Nabatanzi ateeraga, Nabatanzi atalina lutalo ku muntu. Buli lunaku bw'otakyaza kali akakazi akabi akayama nyageweka ochaza kana akampi akali akadomola akafuna wuzu ate no bonna bwakumbuka bonna obulinga no kamali gwabateka ku bulinga kabani kebakomeza bonna butunulanga emmandu bwochaza ne mwogera ku Nabatanzi no describing Nabatanzi omunatuka n'okumwambula. Can you imagine omuwana omulungi omuwala yegombesa buli muntu fena twenda nawe inabe waliozinye nga tebanyuma kulaba ekyo kutabala kya muntu alamu kazikola accident amaroka yo mujama netomera nekola accident. What about abantu nafunyayo mukwano gwange omupya full figure aga ali ku side yange Mama Flower yagambye Junior ndi ku side yo. Mama Flower omukwano wagujjeewo amangu ago ogunjagala. Like I don't know. Nilabye full figure nga agamba Junior ndi ku side yo ku luno. Webale vuma kasuku wamugambye amazima. Nesooka nempozingamu. Like nengamba in my heart nengamba full figure nga okunjagala yakutandise ddi nga tanjagala. Omanyi mu bintu bya social media bino nakitegedde your friend is enemies my friend. Kati full figure tayagala kasuku olwawulidde nti twayombye ne kasuku full figure yaziddewo mangu ku side yange nengamba ene nsate nga nzibu. People change sides. Nangamba Junior ndi ku side yo so full figure mbu ali ku side yange chokano mbadde nyomba neriri pazo nga nvuma. Nzemene ntalo za social media nazivuddemu nakuze. Subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section bambi tata wa Cedric Ebabu abadde agudde ekigwo bambi ng'ebirowoozo ebyokuviirwako omwana we bimuli bubi. Akatambi koli mu kulaba omunnange naye amuzira kisaate amukwatiridde oba amukutteko n'abeera ng'ate munnange ekigwo kino akisimattuka oba oliawo byandibadde ate amawulire ettegaba amalungi. Kale n'ensonga bwezityo bweziri. Subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section kiriza tubeere nga tubuuzako ku mikwano gyaffe bano wammanga tutantene Mariam Nakato Nankuka Esther ogamba otya waliwo omukwano gaffe ayitibwa Muwonge Maclean Mwesigwa Dance webale kuba nti nokwoli prosi nantume tukutumiddeko twagala okubuuzako ku Natasha Olivia Namugenyi Olivia Dina Bona tukutumiddeko twagala okutumirako ku Shakira
Kabenja ate nga tulina ne mukwano gaffe ayitibwa Nayiga Whitney tetwerabidde Nabirye Justin ne Adija nkale kiriza tubeere nga ate tweyongerayo ensonga za Pastor Lozias Bugingo zikyagendera ddala mu maaso bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bamutabukira bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bamusabula katubeere nga tukuwa akatambi kano musajja yakwata abaana bange n'abeefuga ninza abagabe nyina abawala abalungi nabasonyiwa omutima gwange nabasonyira ddala mbaagala nyera ennaku ezo nasanyuka nyina omu kubo gwe nayogera naye ku ssimu amasasi ne begandibadde ganzise oyo wambwa talina osolite kugaba mwana wange obanga bamugamba sirina buvunaanyizibwa era ndi musirusiru sisobola namuweerera kale waakiri tebayinza mulima nti ennyumba be bagizimba n'ekikomera ekiri mu maaso abo kyange kirimu abapapa Pastor Bugingo nsobi nnyingi ezikoleddwa n'ekirungi ozikoledde mu kamera ng'enseeraba nze nakugamba wetunatuukira mu Mmeyi w'omwaka guno ogenda kuba otuuse ku kisenge n'ekyo kyonna ekikusindiikiriza okwagala okwetondera famire yo n'okugiddira mu byonna byonna by'okola beera ng'okijjukira tewali akimanyi okuggyako ggwe ne famire ye kuyinako obujulizi kuba bo bakumanyi naye kakugambayo ekintu kimu kyokka ate ng'akimanyi okimanyi jjukira omuntu ayakuleetera ebizibu by'olimu omumanyi bulungi omuntu oyo yeegattako n'akamwako okuba ng'oyogera nnyo ate oduula k'ogasse n'okulangira ekyokubiri jjukira omuntu abaddewo naawe mu bizibu ebyo sawaye kakati omuntu oyo tomumanyi nze kamukubuulire kwegwe ate watandise dda n'omulangira ye muntu alabiridde abaana bo ne famire yo wakati muggwe okukola entondo n'okubaabulira ne bw'oba ng'oliko kyakwambala waliwo omuntu oyo abadde alabirira abaana bo ne famire yo ne basigala nga basomera mu masomero ag'ebbeeyi ne basigala nga bali emmere mu budde toddamu kwogera ku bizimbe toddamu kwogera ku bikomera mbu ekikomera nzaya kizima babadde tebasomera mu kikomera ekyo ezo buloka babadde tebajja kuziryanga mmere omuntu oyo alabiridde abaana bo muwe katiibwa omanyi lwaki gwe mu butamanya gw'ogenda kulaba omuntu oyo nga mulabewo naye gwe manya nti ku mitima gy'abaana bo ne mukazi wo Teddy omuntu oyo w'amaanyi nnyo era tebalimwerabira era buli bw'omuyisa mu kamwako oba ovudde famire y'ogwokubiri yoyo omuntu abadde ne famire yo mu bizibu nga weebisse ekitambaala oli mulakisale owookusatu ye muntu agenda okukujja mu bizibu teri muntu mulala era omuntu oyo y'omuntu gw'obadde olangira buli lunaku mukyala Teddy era yagenda okukujja mu bizibu ebyo abantu abo bonna abategeera mutwe gwo ogenda kukakkana obeere humbled kuba ate ggwe bw'obadde olabanga balabe bo ab'amaanyi ennyo eddagala erikakkanya endwadde liba likaawa tosobola kikkiriza nti abo gye mikwano gyo mu mbeera eno Pastor Bugingo, in the eyes of your family, you're next to a prodigal son. Because you're the first person to run when your family hit rock bottom. Abana bo tebakiranga ko ku makya ne badduka ne babulya family. Mukazi otakiranga ko ku makya n'adduka n'abulya family. Gwe ayadduka. Jukira ffenna tuli basajja twagadde ku bakazi abalala. Tukoze family ndala si gwe asoose. Naye enjawulo gye tulina ku gwe tweyisa tutya. Wakati mu kufuna abakazi abalala ye tukomawo tutya nga tumaze okusobya togenda kuvimba your way back togenda kuwetera mu famire y'okkoona you have to be humble kuba ffe abasajja bwe bulamu bwe tutambulira nze kitange yaŋŋamba ffe abasajja tutambula n'eŋŋombo banandaba batya mulimu ebintu bewerekereza n'onyigirizibwa mu famire naye ng'ogamba kimu abantu banajajinga batya banandaba batya wadde nayombye n'omukazi ono
neka mutwale mu ddwaliro wadde omwana oyo yanvumye wadde omwana oyo yantyobodde neka musasulire fiizi abantu bali tebajja kitegeera. We men feed on perception, not emotions, not public sympathy. We are always the villains. We live with it. You cannot argue your way through it. You cannot look for sympathy, public sympathy. O musajja mwene nseka lubeno etali kusaidia ffe golowooza nti anybody sane is going to sympathize with you vis-a-vis your family members. Tekikola makulu kakkana va mu kuduula va mu kulangira abantu botategeera abamu abantu boolangira be bagenda okusumula enjegereza zikusibye. Nze nakugamba May ogenda kuba oyogera amatankani otandise Bobby kati munnange njagala ojjukire ebyo bitandise okwogeza mbu tulonde Kyagulanyi mu 2026 ebyo bikusabye okulaba ku baana bo njagala obi mwe mulinde omwana wa Gashumba gwagenda okuzaala mu makula mu malayika oyo mumulinde si ewala akizale Paredi mwana ojja kuwulira ojja kulaba kye bayita omwana mwabazaala banazembala bantu nagadoleza ebyayi musabe nnyo makula alime kuzaala mu bujingo mujja kulaba kye bayita omwana atamanyi mwana wa makula njagala bamukulageko kati ate omwana olabe ku kifaananyi omulabe mu reality bw'atunula bw'omala omwana mu reality omunoonyerezeko ku mpisa ze neneeyisa n'amagezi g'ayina omwana w'amakula oli atunula emitaala ne zaaka omwana tulabanga mulenzi omwana w'amakula omumanyi bw'atunula ate ambw ettaka ne likyuka litya simanyi na linnya omwana wa Suzani Makula simanyi linnya naye Makula alina omwana omulungi omumanyi kati ate gwe anaazaala mu bujingo anaaba afaanana atya era mmwe ab'ettima mujja kwetta musabe busabi aleme kuzaala ate nga tekisoboka Ferani omwana bamuyita Ferani yoba nani mutadde wano Ferani omumanyi eri Fireri eri Fireri Makula alina omwana mulangatira mumanyi ebata mumanyi abalangira oli ayava mulangatira guti. Subscribing and liking aleka obaka bwawo mu comment section mwena ababadde bagamba nti no mumisinga enyimba za Bebe Cool enkadde oba mumisinga Bebe Cool omukadde video nalyoka bagamba nti mwabagala Bebe Cool omukadde muwulirize enyimba enkadde katukuwa katambi because our target was I didn't really want to sound like the usual Bebe. I mean, you have had that Bebe for 25, now coming to 30 years. What do you still want with the old Bebe? If you want the old Bebe, go back to my old catalog. But I have an opportunity to present a new Bebe. There's too much that is untapped within me. So we went and sent the 25 songs to that individual. But then remember, that individual is now also has to work with now the next level of producers who are now going to be the actual producers. You send him the demo, you tell him, I don't like that beat, give me a nice beat in this type of music. Alright, okay. When we come back, we want to hear more of that, but right now we have to jump into a break. Nalali Ameri ya namba alonjogerako mukazi gwe. Naye Ameri yangu njagala. Kati kano kamodoleta kafaanana ng'ekiku. Kabadde mbuubuuza Ameri yambwa nkyawo. Ameri atasobola kunkyawa. That ya ino. Ameri ya namba atasobola kunkyawa. Kyokka ina abadde mwana Junior omwana oyo Ameri yaweewoomereza mukazi gwe. Junior kyagamba kitya
mulwange nnyo bankyawe nebagani abantu nga bongedde okwagala Junior kati adagala Mary agaye mbu Junior namukyawe yage tasobola kunkyawa she knows me yage oyo Junior mumanyi aba ajja kukuvuma mu Junior mbu yagamba mbula kwana otyo alwentaye man siri musajja tuddamu kubuuza bintu n'ebyakisiru mbu Junior mbu yagamba mbombo omwagala nyo alwentaye man siri musajja Bruce Manya mugezezaako Mary yankyawe mugezezaako okunkyayisa people n'ebikyagaanyi so nawulidde wano mbwe eriyo abagenda ku yibi benyampirira eyo okwekubira omukka okugenda okuba eyo nawulidde mbwe eriyo yabayise nze sijja kubayita y'omwatuuleko ewaabwe ne Junior emikwano nga gyempeddeko bannange aba NRM beereetera Ajati Namyalo Ajati Namyalo bannange ebyo si byakwokerera kati were nga tukuwa akatambi buli kaseera abeera awankuula ntalo waliwo ekisinga kyangamba awolala ekyanuko musimanya otabiriza kati nsobola muliisa omwaka nsobola muliisa omwaka kubanga nettaka ekyabeera wasula asula mu kikulukwa so ebyo ebintu byammwe ebya stupidi mumukonga kuta human intelligence kwena kutekako kati yeye banno omukazi balina mwagazayo era balina mwagaza basajja n'omusajja balina mwagaza omukazi bamuyita malaya omusajja bamuyitamu so ne bamama bamwe bamalaya so kubanga babanyalamu ne babazaala kati n'olwekyo temutumanyira nnyo settle for the best way agenda tujja ku mulamwa byaddiini katonda ebyekisiru byammwe tabimanyi ebyo byammwe simanya nuku NRM FDC DP biki yamayitivu yatonda anointment kati ngekyali wa Museveni tolinda nawe anointment yomweneetuuka era tojja nakuhasolinga bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwesa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section wekumire kweno yokka tujja kubeera nga ate tukuwa amawulire amalala ge tunaaba tufunyewo naye tukwebaza olw'okusalawo n'obeera nga ate munnange ogamba nti gwe toyina kuva ku Newspark channel.